children. So the one who is to marry my children, you have to get them from the church. That is our home, that's our family. Hallelujah. Praise the Lord. That is the family. As that, have you considered that very well? It's only Pastor Vision that because I know only one. So when he gets here, I'll request her to show us the one she brought to us. Omwana obuwala gwenzaala aleese omwana ow'obulenzi kati nzikiriza bwe nti mu kkanisa nze munawasiza omukyala mwenzaalidde omwana ow'obuwala oyo era ekkanisa yemuleze kati eriyo best home ndala nga church. Ekyokubiri nzikiriza nti ekkanisa yerimu Katonda akuza abaana era atuwa abaana. Kati ensonga ki nsoosowaza church okusinga ekintu kirala kyonna. Era wano mu church omwana ow'obuwala yatwanjulidde munne gwagenda okufumbirugana naye. Tetuzze mubiri nti ate omulala ajja agambe nti ono ye mwami waffe, kuba mu church tukkiriza nti omwami aba wa mukyalo omu. Kati ewaadi ekigambo ekyo ekiri mu plural kigambo kiringa ekirungi naye mujjukire nti edda basenga balinanga ne right ebeera n'omwami w'omuwala wa mwannyinaabwe. Edda balinanga right eyo. Era abagamba nti omwana omuwala ng'asobola okufumba ne ssengaawe omwana wa mwannyina. Kakati ebintu ebyo mu church tetusobola kubisoosowaza. Ekyokulala kyera obategeeza guno omukolo bwe tukukolera mu nkola ng'eno ey'eddiini oba ey'okukkiriza, waliwo ebintu bye tuleka ebweru, ebintu ebikwatagana n'ebyobusezi, ebyobulogo, baba bayita nti ate bya buwangwa naye nga birimu engeri y'ekirogologo. Ne bw'otoba mulokole nawe ogirabira nti engeri ya kirogologo. Kati ebyo byonna byonna bisigala bweru. Omulyango oguyingiza abaana bano mu bufumbo ne gubeeramu Katonda yennyini, nga tewaliwo wetuggulidde mulyango ate gwani gwa sitaani. Kuba tiza abaana bange beekuumye, tebamanyi basajja. Kati twagala mikolo gyabwe ate gibeeremu ebiralalala. Naye nga bwe mulaba ekidaala nga banjulidde mu luggya, bamala ne batoolamu abantu nga 10 oba 15 ng'eddiro bwe lyenkana ne babayingiza mu nnyumba. Era newankubadde guno omukolo gubadde mu church ate mu service, kati ate bagenda kukomawo nga balonzeemu bali be bandironzeemu okutwala mu nnyumba babaleete mu nnyumba awaka. Era ku olwo bagenda okujja n'amakula. Nze saasaze bintu era abako bambuuzizza byenjagala ne bagamba nze njagala butukuvu. Kasita mukola omukolo mu butukuvu kyekyo. Kati bo be balowooza, abamu babiyita birabo. Ebirabo tebabisala, ebirabo bali be babyerowooleza. Kyeva mulaba abantu bangi bakalubiriziddwa ne batawasa bufumbo butukuvu olw'okukalubya ebyo n'osala ente. Waliwo ya mukwano gwange baasala ente 32 ne tubeegayirira ne bamaliza batugambye twete 16 nga buli emu eriggwako. Kati ani asobola ebyo? Oli amaliza tawasizza bufumbo butukuvu. So abaana abasigala abaana baffe, omulenzi wange, omuwala wange, baddembe okujja ne kye banaaba bayiiyizza. So gwe mukolo gwe tubaddemu olwaleero. Basenga era kyemanyi kamera zammwe zibaddewo, mbanjudde amanja gaabwe era nenkola ki nengoogera. Mbanjudde era balabisiddwa era n'ebyabwe ku lunaku lwe mbagambye lwe bajja awaka bagenda kukola ki kubibawa. So bali recognized and respected, fully honored be basenga. Kiri kyenwanyisa
ekiri awo ekigattagatta omuntu n'abanga wasizza okusukkamu omu bino ebyokuwasa ekika kobeere ng'oli mwesitana tofumbirwa kika towasa kika ofumbirwa musajja oyo mukama gwakuwadde owasa mukazi oyo teri balala balina kukwata ku mukazi oyo teri balala balina kukwata ku musajja oyo musajja abawa mukazi omu n'omukazi abawa musajja omu tebagenda kulaba nga alwanyisa ebyobuwangwa na bino byennyini bye muserebuleeti nga bimuyita ebyobuwangwa waliwo abaabitandika ne bibajjula mu bwongo kati it's just a mindset buli kintu kyonna ekitandika kirina engeri gyekidevelopinga n'olowooza nti bwe kiteekeddwa okuba kyovulaba mu lockdown abantu tebaasabanga nga bamanyi mu bwongo bwabwe bamanyi balina kusabira mu tempo ne batasabira mu maka gaabwe obwongo buno gwolwana nabwo kati byonna nga bw'obimanyi bwe bibeera era ne wano bwe bibadde enjawulo eri emu nti ebikontana n'ekigambo kya Katonda ebyo bye bitabaddeemu naye bikwatagana n'eggwanga lyange ng'omusajja Omuganda tewali na kimu kisigadde bweru kyeva mulaba gomasi zambaddwa amakanzu gambaddwa okufukamira kubaddewo se buli kintu kyonna kisiddwamu ekitiibwa ekyo Mukama kyassaamu ekitiibwa. The task has been given is introduced to you. Omwami ayagala okunfuna mukyala we. At this time I want to inform you. Omukyala ayimiridde wano sayiri yange besides me, yabagambye the ones has told me. For the people here, Lord, abayingira mu kintu kiwateekateeka mu lusuku Adeni kwebaza olweteekateeka Mukama gy'otutuusizza for this arrangement, Lord. kwebaza olw'abantu abana ababiri omusumba For these two people.
tubateeka mu mikono gyo. Put them in your hands. Katonda waffe, My God, kino ekitandise what they have begun tukyetaaga obugabirizi. is provision. Zamwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwaliro lunaku lwa njawulo nnyo. Kuva buto nkuzenga okwanjula okwo kwe sitategeera nga sikuyina mu birowoozo byange. Ng'okwanjula kwange njagala kubeere nga kutandikira mu kkanisa. Mwe nfunidde essanyu lyange nze bannaye ekkanisa yenkuzizza. Abazadde abanzaalira bataata maama basenga bakojja basaamu nnyo ekitiibwa era gye muli naye ekkanisa ngitwalira ddala nti ye muzadde asoose singa oba oliawo singa nayo nooneka dda bannayo omulembe gwe tuliko abaana ab'obuwala ebisoomooza tusanga bingi naye nze ekinkuzizza ne kinnemesa okubeera omu ku abo abayonoonese abazaalidde ku lujja abaggyemu embuto ku lujja nze ekkanisa yennyambye se ekkanisa ngitwalira ddala nti ye muzadde wange asookera ddala kyova olaba nga omwami wange tannatuuka agenda ofuuka omwami wange nga tannatuuka waka we banzaala namusabye asooka aggyeko mu kkanisa asooke mwanjule mu kkanisa ekkanisa bwesiima ndyoke nnyongereyo mu bazadde so yeye ensonga lwaki nasazeewo nkola ekintu kino era okwanjula kuno okw'ekkanisa nkulonkinze olwaleero bannayuganda musobola okunneegattako ne mukola okufaananako bwe kuti ekisooka kusanyusa Katonda obeera omusizzaamu nnyo ekitiibwa lwaki mba nyanjula omwami wange senga yamwanjula nti omwami waffe sibikiririzaamu ndi mukyalo omu nfumba omu sifumba nabasenga so kyova olaba mulese mu kkanisa nze kennyini amweyanjulidde mu kkanisa sirinze senga kumunyanjulira kyensoose nakyo ŋŋambye nti okwanjula tusoose mu kkanisa tulyoke tweyongereyo ewaka era ebirabo byonna omwami agenda bireeta waka twazze n'ebirabo eby'ekkanisa tubadde tulina entegeka ey'ebirabo by'ekkanisa naye we nabadde njogeramu n'omwami oyo ne musaba byonna bikwata bireeta omulundi gumu ku lunaku lwanajja waka okulaba bazadde bange kino kyenkoze si kyejjusa ekisooka kya Bwakatonda ekyokubiri sirina nnono za Buganda zemmenye tewali kigenda kwawukana ebidaala byakajja mu mulembe guno wetunulira bajjajjaffe ab'edda tebaakolanga bidaala ebidaala biba bya sappe ayinamu ku ssente n'akola atayinaamu n'aswala so ekintu kino kya buli muntu mufuna mpola akikola n'alina waakikola kati nze nkikoze olwaleero naye tewali amanyi sitetasi yange nsigala ndi ku level yange eya bulijjo we naaba njagadde okulaga sitetasi yange oba nnina oba sirina ebyo birijja olulala so tewali buwangwa bwe tumenye kubanga ne bajjajjaffe ate munnange baafumbanga okunoba kwabanga kutono naye ebidaala bya leero bijjuza abantu nkuyanja ate obufumbo ne bwonooneka mu mwaka gumu so kitalo nnyo mpa eri bannange abali eyo nga bateekateeka okuyingira obufumbo osobola okunneegattako ab'emikwano ekkanisa kyekintu abasinga kye tubuusa amaaso naye ng'ekkanisa etuyamba ekola omulimu munene nnyo nze nga sinnatuuka wasenga nasooka sisinkana musumba w'abavubuka omusumba w'abavubuka n'antwala ew'abasumba abasumba ne balyoka bannyongerayo mu baweereza bonna ab'ekkanisa oluvannyuma ne ŋŋenda ne nsisinkana senga so ekkanisa eno tugitwale nga ya mugaso nnyo kirina bba kitundu ku bulamu bwaffe naddala ffe abakkiriza